Mbamaliriza mwenna abatambuze n'omubaka mwebale muwerekerako twebaza amazina Fesoni twebaza amazina emikutu gyonna n'abala kutuwagala n'ab'omukwano oguli naye bwe baba bakikoze bakoze bubi naye ebyo bye tusuubira mu kampeyini ow'amaanyi bw'oba onyeenya emiyembe abalala batya ne bakankana n'olwekyo ago ge maanyi ge tulaze nga tuyita mu bivuga nga seeta okusobola okutuuka wano era ennyaniriza gye batuwadde mugirabye tukkiriza nti tujja kuwangula abantu tubategeeza ku luno tetuli nno bibiina londa busobozi omuntu anaakola ebyo ebikutuusa ku ddaala eddala ekyo bannamukono kye banoonya omulundi guli twalinga nti bino tiikinga ku luno tugamba londa busobozi Bakaluba yalina obusobozi yajja okuleeta mukono municipality ku levo gye twetaaga. But for over 20 years Mukono municipality has been left behind, lagging behind in terms of infrastructure development, in terms of service delivery, and in terms of many other services. We hope we are going to lobby government and call upon government to see that it intervenes in our development, to bring development in our communities. We want to see that ladies, women, people working in markets can be supported financially to add value to their development. We want to see roads being tarmacked in our communities. We have a road from Jokers through Chirowoza, Nantabulirwa up to Christian University. For over many years, it has failed to be tarmacked. I hope when I come in power as a member of parliament, we want to start on that overstayed program. We want to see the tarmacking of Misindye Bukerere Chiyunga Road. It has overstayed. We want to put up a good working relationship with the government so that it can increase our funding in the municipality and to see that we can transform this municipality into a city like other cities. That's what we desire to be, to plan our communities, to improve schools, to improve our health services, to improve on our roads, to improve on our markets, to improve on our border riders who are working in our communities, and to uplift the standards, the living standards of our people in Mukono district, in Mukono municipality. And that's why they are choosing Reverend Dr. Peter Bakaluba Mukasa, because I'm the answer
to many of their programs and developments in Mukono municipality. Ebibuga bingi bigenze maaso emirimu gikolebwa wano n'obutale bwali buganye maze kubeera ku district ne tusayininga ne World Bank okulaba nga obutale bugenda kukolebwa kolasi n'asembera twagala okulaba nga roundabout Mukono ekolebwa ey'omulembe ebyo byonna byalwanyisibwa ne bigaana ate twagala n'okulaba nga n'omuntu wa bulijjo ng'ayambibwa esente nnyingi ze batusasula mu Palaamenti tuzireete mu bakyala tuzireete mu bavubuka tuzireete mu bakadde tuzireete mu babodaboda abakubi b'amataffaali abantu tusobole okubajja mu bwavu so si fefeka okwejja mu bwavu n'olwekyo mbeebazza bannamawulire ne mwenna ababaddewo ku lonchi eno Bakaluba akalube akabonero kange Entebbe pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu bw'omala okutiikinga pulezidenti awalala londa Bakaluba Mukasa ku Ntebbe ate Haji Segayi yazze ku Bwagoma division n'olwekyo banyabo ne bassebo twesigika kubanga ebintu byonna byenjogera mbikozeeko mu Mukono bwekuba kuzimba amasomero nga zimbye abaana bammwe nembawa zibasale wano munantabulirwa abaana bangi nabatuusa ku level y'okusoma ziddiguli n'amatendekero amalala kaakati kiki ekinaagaana nga mutulonze mbasaba abali wano mubeere bakakuyege baffe yonna gye tugenda okutambula ngenda okunoonya akalulu ddo mbuuke emyala nyambuke ensozi ntuuke buli munnamukono mu municipality waali manye ebizibu byabwe era tulabe bwe tuyinza okubikola mwebale okumpuliriza